Oragabye eriwebale nnyo otuusizaako obubaka obuvudde omusumba Aloysius Bujingo. Tugenze mu Bukomansimbi North. Omubaka waayo Dr. Christine Ndiwalana bw'atyo yasakira abantu be amazzi. Mu bbanga lya myaka 2 abantu 15 be babadde bafiiridde mu bidiba gye babadde nga bagenda okujja amazzi wabula we twogerera kaakano Abalotale Club y'Ebbunga babawadde amazzi amayonjo era omubaka waabwe bakubirizza obuteetantala kunyagulula byuma ebyakozeseddwa ku project eno ey'amazzi. Abatuuze Bukomansimbi balaze okuti olw'omuwendo gw'abantu abafiira mu bidiba by'amazzi okweyongera nga kino bakitadde ku bbula ly'amazzi ageyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo saako n'ebisolo mu ssaza ly'e Bukomansimbi North. Amagombolo okuli Bigasa, Bukango, Kitanda ne Kigangazi ge gasinga okukosebwa ekizibu ky'abantu abagwa mu bidiba ne bafa. Era ng'embeera eno ereetedde n'Abalotale Club Ebbunga okusitukiramu ne bawa abatuuze bano amazzi amayonjo aga ttaapu oluvannyuma lw'abantu abasoba mu 15 okufiira mu bidiba mu bbanga lya myaka 2. Abatuuze nga bakulembeddwa mu Vincent Kalanda ne Tom Mboya bagamba nti ekizibu ky'amazzi kibadde kirinnye enkandaggo nga bagasena mu bidiba ate nga si malungi. Amazzi tubagasena mu bidiba era abantu nga 10 bafiiridde mu bidiba olw'amazzi amabi. Amazzi tugajja walanga bidiba nga gatumenya abaana baffe bafiira mu nzizi. Amazzi tugajja lugendo kilomita 10 ku 15 naye ate tunywa n'ebisolo. Abakulembeze ab'enjawulo boogedde ku bbula ly'amazzi mu Bukomansimbi nti ne bwe tuba tupulaninga ku district eggwanga lyonna likimanyi nti bwe tuba tupulaninga nsonga z'amazzi ebitundu 8 ku 10 budget tulina giteeka saidi za Bukomansimbi North kuba terinaki mazzi. Kino ekitundu abazungu bagamba kiri water stressed, tekirina mazzi. So n'okufuna obufunyi omukisa olaba okusima we basima amazzi ne bagasangayo wansi eyo naye beera blessing. Obujama ne bubeera bungi ku ddwaliro. Waliwo abakyala abazaalirawo tebalina mazzi ga kunaaba, we basudde ebintu we bazaalidde weetaaga kuyonja, abasawo tebalina mazzi, ku ddwaliro tewali mazzi ate nga ne ssente tebaziyina ezigula amazzi agayonja eddwaliro. Kati omuntu eyazze ng'azze n'ekizibu kimu agenda okuva ku ddwaliro ng'afunye endwadde ezimultiplyinga. Omubaka w'ekitundu kino Christine Ndiwalana eyasakira abatuuze be aliko by'annyonnyodde. Abantu olusi temwebereramu abantu mubba ebintu n'osanga omuntu ng'azze wano ne yeetekawo solar panel n'osanga omuntu ng'asimye aggyeyo pipe nti nti agitwale akonnekitinga amazzi ewuwe. Basewo ne bannyabo gwe tunaakwata yenna ng'azanyira ku bintu bino kuba ne bono bitwala tebigenda kuyamba. These are technical people be bakola omulimu guno kandi ne bono twala solar panel teyenda kuyamba, ne bono twala pipe tegenda kuyamba. So mugezeeko kulaba nga ebintu mubikuuma ebintu tusobola obikozesa obulungi. Disitulikiti y'e Bukomansimbi eyina ebyalo 254 kyokka ebitundu kagamba 3/10 byonna tebiyina mazzi mayonjo ng'abantu mu kitundu kino beetaaga okuyambibwa okusobola okuvvuunuka ekizibu ky'amazzi amakyafu. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omunnyo.